ezimbibwa buzimbibwa okutuuka wano bwe bolaba batwambaza bwambaza obwaffe kwambala kutuula wano ffe tunaaba naye ne batwambaza ate bakuba nti oba oliawo no tunazibani tunazi endabira gye batulabira bwe baba nga batwambaza kitegeeza puroguramu eno erina emirimu mingi labika bwabuuza nti wanywedde ku kasesa joyisi wanywedde ku kamodamu joyisi kudaba nankanamata eyo kwegamba balamuzi okusookera ddala mu control room enjakwebaza amani akome webale nnyo webalire ddala byokola bitambula njagala okwebaza ennyo mukasa ku kamera awo njagala okwebaza ema webale nnyo webalire ddala njagala okwebaza saabavulu gwe nagamye atetenkanya akayimba kali akanyumira ab'ebulemeezi kabakolera oyo nga mwami Sebunya Lameka bulijjo omusajja muzukulu wa Kasujja busujja ekitegeeza Nabunya yali wano nga omusujja tegumuvaamu njagala okwebaza ennyo munnamawulire wa puroguramu Wakula Ennume ate nga muweereza wano ku Delta TV Lubega Sadat muzukulu wa Nsamba e Buwanda muzukulu wa Nsamba ate nyongera okwebaza mukama waffe ku Ntiko Omulangira Ndawula kojjaawe akola butasamuka butassa mwoyo kubanga puroguramu eno obaoliawo twandibadde tetusobola kubeera wano sebo weebale nnyo weebalire ddala Omulangira Ndawula njagala okwebaza Profesa Sempeke njagala okwebaza Omulamuzi Bosa njagala okwebaza Nakato muwala wange omuvunkanyi weebale nnyo weebalire ddala Namatoku okwebazizza nnyo mpadde amaanyi kubanga ogambye nti bano basaaga olujja nkomawo weebale nnyo weebalire ddala Nsobya ow'Effumbe tukwebaza naawe abavugirizi baffe mwenna Inginiya Ddungu tukwebaza baana b'essomero mwenna mwebale nnyo naye ffenna tusiibuze ekigambo kimu Ssaabasajja Kabaka awangaale.